ebizibu ebyenjawulo naye nga tumanyikiddwa nnyo okuba nti tutera okufuna challenges mu bulamu mubimanyi byenjogerako and it is the reason why we are here with different partners first and foremost okumaking sure nti tufuna as many as possible partners on board okubanga bajja ne babeera part of a solution to a very big problem that we have. Okay. Mu industry. Si bayimbi bokka naye n'abantu bonna generally including our fans. Twogere kuba artists basically because it's tusinga okutegeera. Nga gwe federation wamu n'akakiiko ko mugenda kukola mutyo kuba nti abantu abayina mental illness eyo mugenda bayamba. Ani katolo tutandise otandika nakuba nduli in case of any problem gwanga mujje osegedde kati kye tubaddemu olwaleero making awareness nti ekizibu tukirina organizinga era tuli mu kunoonya solution kati ono tutandika okunoonya abakugu ab'enjawulo nga mutadde ne media ekutuyamba ku spreading award. Biki ebimu ebireetera abantu okugenda mu depression wamu ne stress? It depends. Olumu kisinziira omuntu byayitamu ne personal level ng'omuntu ye, ekirala kisinziira bye bamuleetedde. Abantu abamu tebamanyi controlling pressure. Like for example katika ngambe ba artist kwanza ni ba mu art. Ojja kusanga omuntu nga mukama ya mugifting with a very beautiful voice nenga ate tamanyi controlling audience. Osegera. Oli omusange nga ne bya controlling audience abisobola nenga tamanyi maintenance. Omulalo jja musanga nga buli art ono abantu buli omu kama yagenda mu gifting different. Buli mukola nga ali creative nnyo, omulala nga alina voice vocal nungi nnyo, omulala nga alina stage performance nungi nnyo, omulala nga asobola speed zanjawulo. Kakati omwo mutandika okuva challenges ez'enjawulo. That's why abantu basanga nga yogenda ku stage n'akijjayo bulungi asooka kunywamu akenge. Omulala nga asooka kukubamu akantu. Omulala nga asooka ate kuddaawo ne bamujjubisa banne ne baka stage eno najanga. Omulala nga ate yalyoka akikola. Omulala nga alina challenge back. We have different problems. Kijja kubayambira ddala kubanga bw'obeera awo ng'abo baddewo ku pano n'owuliriza engero okuva ewa Jackie Chandiru, engero okuva ewa Shiba Karungi ne badokita ababaddewo nga ba patron ba kino ekintu obeera opiikinga ebintu bingi kubanga bwe weegendereza abantu bangi abali eyo obulamu bwabwe tebuli mu kutambula nga bwe bulina kutambula. Bizibu ebibeerawo ebibanyiga ku mitima ne bijja ne bibeera nga birabika ku bwongo ne mu bikolwa byabwe. So omuntu bw'alaba event ng'eno n'amanya nti waliwo abamufaanana abayita mu mbeera y'emu abatasirika naye kennyini ajabeera gy'ali aleme kusirika aveeyo ajje afune obuyambi kubanga wano tuli muku waliwo right now waliwo free counseling buli kimu kyabwereere right about now. So